Omwaka 2015 Paalamenti ya kuno yayanjula enteekateeka ey'olutuula olwa Paalamenti nga muno abakyala okuva mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo basisinkana mu Paalamenti wano mu Kampala okukubaganya ebirowoozo ku nsonga ezibakwatako era oyo omulundi ogwokubiri etudde leero. Paalamenti eno etuula buli luvannyuma lwa myaka 10 era abakyala okuva mu disitulikiti ez'enjawulo batuuse ku Paalamenti amakya ga leero okwetaba mu kuteesa. Ng'olutuula terunnatandika, omukubiriza wa Paalamenti ya kuno Anita Among asoose kulambika abakyala bano ku ntambula ya Paalamenti n'ebasuubirwamu. We consolidate as women of Uganda. You and me are the leaders of Uganda. And being the leaders of Uganda, what are we telling the girl child outside there? Among akubiriza abakyala okunyiikira okulwanyisa obutabanguko mu maka n'okulwanirira eddembe ly'abaana abawala n'abalenzi okusobola okweyagalira mu nsi yaabwe. We need to strengthen the socialization at family level and sensitization, especially men, on the need of gender inclusivity in the aspect of life. Wano era Among ayambyeko abakyala bano okulonda omukubiriza waabwe n'omumyuka we abadde balina okukubiriza olutuula luno. Omukubiriza w'olukiiko alondeddwa ye Farida Chimbowa ng'amyukibwa Maclean Natukwasa era oluvannyuma lw'okulondebwa balayiziddwa. Ng'okulondebwa kw'abagenda okukubiriza olutuula luno kuwedde, abakyala bano bagenze mu kisenge ewateesezebwa. Eno ekisenge kino kibuuze olw'obungi bw'abakyala abadde mu Paalamenti eno. Alondeddwa okukubiriza Paalamenti atandise omulimu gwe. Abakyala bano bakalaatiddwa okwettanira enteekateeka za gavumenti ezigendereddwamu okweggya mu bwavu okusobola okwekulaakulanya nga kino kisobola okumalawo endooliito mu maka. Among nga y'abadde omulungamya w'abakyala bano abuwadde amagezi. Wano n'abakyala nga abaka ba Paalamenti era bano okuli Flavia Kalule akubiriza abakyala banne okukozesa omukisa guno okuteekesa amateeka mu nkola. Ffe ng'ababaka twetaaga okwongera okuteeka emphasis ku mateeka gano okukola bano ba perpetrators abo ba sseduvuto amateeka gabakoleko ng'amateeka we galanga era nga we googera tuleme kuteeka blame eri. Mu buufu bwe bumu wanokoddeyo ekizibu kya bannamwandu abatulugunyizibwa mu bulamu wabula waliwo essuubi nti abamu bayambiddwa. Ebika ne birekeraawo okubonyaabonya abakyala n'abaana baabwe wabula batuule bonna bamanye nti namwandu afuna percentage enkanawa n'abaana bafuna percentage enkanawa. Ate ye Nambi Harriet okuva mu disitulikiti y'Emityana nga y'omu ku bakyala abeetabye mu Paalamenti ya leero agamba abantu bangi abaweereddwa obuvunaanyizibwa okukiikirira omuntu wa wansi kyokka olumala okutuula mu bifo ne beerabira aba abatuma. Ate nga jjukira nti abantu bano ffe tubasindika mu bifo eby'enjawulo ebya waggulu naye twekanga ng'abantu baffe naddala omukyalo wa wansi, nze nnumirwa nnyo omukyalo wa wansi nti ne ssente za PDM oluusi tasobodde kuzifuna naddala waffe mu byalo. Ebimu ku biteeso ebikubaganyiziddwako ebirowoozo era n'ebiyisiddwa abakyala leero mubaddemu ensonga y'okuyitimusa ebyenjigiriza naddala mu baana abawala okuyisa enteekateeka ezigendereddwamu okuyamba abakyala okuwagira abakyala okwettanira ebyobufuzi n'ebirala bingi. Ndagire Doreen Christian Nsereko ne Jocelyn Nabosa be bakungaanyiriza emboozi eno.